eyali agenda okuwebwa empola kwesi n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenya n'abayigiriza then nekirala waliwo kenjagala onkolereko twabadde Bulange ewa minisita owamawulire papa ng'alina byayogera naye bigambo byayogera olimu nga tebikwatagana soka weebulu ebigambo ebyo ddala ddala papa yabyogera nga totataebulamu ya AI oba y'obulamu bwaffe bwa AI oba omukristo wa AI naye ati ebula buto emala ebibala awo nno n'omukristo waffe tusanga ebizibu mukristo waffe endwadde weeziri ng'oli mukristo omukume mukristo bwo eyo gy'obeera mu byonna by'okola kristo alabika mu ggwe tusabire abakulembeze mu eklesiya mwoyo omutuukirivu abawe okukuma n'okwagala ennyo okulagira ku bajulizi tukitusaba ayi mukama omukyala n'anfuka Atlanta asabira abakulembeze bonna mu St. Kizito abalambudde akabonda ako n'abakulembeze Sabuli omukama abawe byonna bino byonna tubikusabye nga mu Yesu Kristo mukama waffe. obudde bwaba akakya ogenda okuwulira wamugeza yakola bwana wamugeza ekitalo kyalese n'obwengana eyabyebuzi yange omuntu wali aya awange waka omukama tulage ekifaananyi ekikulu tulage ekifaananyi ne mu eklesiya tumulage ekifaananyi
nga tugoberera ebikuwa Omukama obudde. Nze ngerere nebuuza omukristu nga ggwe ozirikako ddi n'obeerako mu maaso g'Omukama ne weegalirira buli lwakuna tubeera ne saagala beetu wano. Weegalirirako ddi mu maaso g'Omukama? Tunuulira emirimu egikolebwe abantu bakira ku makyokuli oboolya ozibaza ndowera ssatu biraawo lukumi biraawo embuzi ensiike ya mitaano amakuloliga osi amasika yawo balabizira nga bayitawo ab'ebigulu nga bayitawo balanga bayimbi olunaku lwonna abantu baleekaana. Tusirikako ddi mu maaso g'Omukama twebulire ku bulamu bwaffe bw'Obukristu. Obudde bubuze naye ate n'okuwayo kyonna akatono k'olina wagira abo abaweereza Omukama. Obudde bukubuze obubeera bukwayo abami tubakubireko engabo. Mwaleema buli omu abeereko n'ekyakola baako n'ekyokola. Ng'okulira obwakabaka bwakala obwakabaka tebusobola kukufulira ku nkeeka. Abaminsani baatambulanga bigere nga bayigiriza bala myaka 10+ ne batambula ne bagenda ebukonjeru ne bagenda ebukalasa. Abagira ddala ekifaananyi kyaffe ekya Uganda abono naffe ab'omulembe guno tubeereko nekyetukola nga tuweereza Omukama. Baakole bw'oba olina ekirabo Omukama kikozese kisobole okuyamba ate kiyambe n'abalala. Amiina. Gwe Kristo alalika, Kristo alalikira mu bikolwa byo. Emirimu gyo egyobeera Kristo alalike. Yaffe n'amasonga nzikiza kwikirizawo kkiriza okuwa emirembe n'okusa ekimu nga bw'oyagala nga waagala n'olabula emirembe n'emirembe. Amiina. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Naawe libeere naawe. Omwayagalize budde. St. Jude Parish, Namyenje. This is the first time we celebrate the Martyrs' Day at the parish level, but it's a good experience. Many people have come to attend. We have had the people from all the sub-parishes coming to attend, and definitely not everybody was going to Namgongo. So this is a good experience that we can emanate in the future, that we could be having some groups, some members who are unable to go to Namgongo to celebrate from Namgongo, to have mass in their respective parishes. It's quite a good experience, and being a new parish, we are trying to encourage so much the commissions to work, and today we have given the Men's Guild the ones who emanated mass, and they really did a wonderful job. They collected for us, and they also gave a lot of erinnya eryange Nsekatamba Charles kansala atwala omuluka ogw'e Namyenje Gombo e Nakisumu.
olunaku olwaleero ekigenda mu ggwanga olunaku lwa 3 omwezi ogw'omukaaga tubadde tukimanyi bulungi nnyo olunaku luno ffenna tukuŋŋaana ng'abakrisitu tugenda e Namugongo naye olw'embeera egenda mu maaso mu ggwanga embeera eya obulwadde buno bwa Ebola omukulembeze w'eggwanga baatukubiriza nti buli omu akuŋŋaanire mu kifo ekyo kyonna kyalimu okulaba nga ate tusinza Omukama kitukkiriza nti obulamu bwe bugagga sembeera eno nsaba bannayuganda mwenna bannamuyenje n'abantu mwenna tugumire embeera eno kubanga enkomerero ya byonna obulamu bwe bugagga ate Katonda wonna w'omusinziriza n'obeera mu nnyumba yo n'obeera wa wonna asobola okukola ki asobola okuba addamu essaala zo so bannayuganda ffenna mbakubiriza okugoberera embeera embeera gye bataddewo ebiragiro bye tulina okugoberera okulaba nga twewala akalwadde ka Ebola okusansana mu ggwanga tutekewo embeera yonna okulaba nga obulamu bwaffe ate butambula bulungi neyanza nnyo nyabo tubalamusiza mwena abatwala erinnya endoboozi Zenton Amwini Director wa Madonna High School twagala okutwala akisa kano okwebaza Omukama tusobosezza okuleeta abaana baffe ku church wano eno tulabe nga tukuza olunaku luno olwa 3 June olw'aba Uganda Matters. Yes, weewaawo tubadde nga tubatwala okulambula ebifo ebyenjawulo nga Uganda Matters ne bagenda ne balaba abajulizi gye baatuusibwako okufuna oba biki naye nga twagadde nga minisitule bwe yatugambye nti tukozese amachachi gaffe ag'omu bitundu kino kabonero akalaga nti no at least Yesu ali buli wamu tunasabidde wano oba osobola okukola ki okumutuukako ate n'okusabira abajulizi bamwe bayita mu bulumi ng'obwo obw'ekitabo naye nga twagala okweyongera okugumya buli mukatuliki yenna yali awo tweyongere okukwatira wamu tweyongere okukuza olunaku bwe luti kubanga lutujjukiza bingi wamu n'okwongeramu amaanyi mu nzikiriza yaffe ng'ey'abakatuliki weewaawo gye muvuddeko tuzze tuwulira amawulire ag'enjawulo ogw'okusaasana kw'obulwadde bwa Ebola n'ebirala byonna naye twandibadde tulowooza nti ffe ng'Abannayuganda twandibadde twekolamu omulimu ne tulaba nga ate tugenda kutangira tutya tuteekewo water washing jerrycans, water washing facilities bukanzi obw'enjawulo mu masomero ag'enjawulo naddala ffe ab'amasomero tuyigirize abaana okunaaba mu ngalo yessaawa ate weewaawo tweyongere n'okukozesa butemperature gun weewaawo kisobola otuyigiriza nti ono omwana waba alina katemperature kitegeeza waliwo ekitali kituufu ne tudduukirira ne tugenda ate mu bantu abasobola otudduukirira mu Waina Bayibuli yawo kumpi mubuulize sura 8 olugero lw'omwenda lugamba nti ebyo byonna nabiraba tewali muntu alina obuyinza ku mwoyo okuziyiza omwoyo temwekusindikibwa so n'obubi tebulimuwonya oyo amu bwabeera n'obuyinza ku mulala nange ekigambo kya kabaka kimu kimala okukyusa era mumenya abantu abatematema abantu bajja
bw'oliba osanzeeyo abamanyi history bali kunyonyola nti omuti ogwo gwe baakasibanga original yaagwo ekyaliwo lwakuba kasigaddewo katono abantu batwala omuti guli otwabeerange Namugongo nga tulwana bulwanyi n'abalamazi ng'omuti bagukunyula okukamala bagamba banaye kati omunaakumalawo ate abalijja myaka mirala balisangawo naye kati baguteeka mu giraasi bulungi tebakyasobola kutwala naye nga omuti ogwaliwo ddala kuba bafunekoyo naffe ebyokuyiga ku bajulizi tufuneko okusoomoozebwa soomoozebwako ogambe naye bali gwe emyaka gy'olina mingi nnyo okusinga egy'abalenzi bali naye ate gwe mu kutya kw'osinga olimo gw'otya nnyo buli kamwaka kola bw'okatya ne bakugamba munnaayo kati obukristaayo bugamba bwe buti abamu tetubifaako tugamba nedda naye waaliwo bali abavubuka abayimirira ne banywera newankubadde balaba bannaabwe nga babatemaatema bayibuli eyogera mu Mika 3 olunyiririrwako 3 bika lwaki tosomola olutuvawa olunyiririrwako 3 Godfrey Sengendo nga nze provost wa Lutikko ya St. Philip and Andrews Cathedral wane Mukono. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 3 Juni olunaku lwe tumanyi obulungi lwe tulamaga e Namugongo naye olw'embeera eyabaddewo egenda maaso mu ggwanga tetusobodde kugenda Namugongo. Ffe nga bannamukono tulukwatidde wano era okusaba kubaddewo wano saavisi etambudde bulungi. Twebaza Katonda. Olunaku luno tulina ebyafaayo bingi kubanga tulina ebintu bingi bye tuyinza okuyigira ku bajulizi abo abaayokebwa e Namugongo ate ne mu bifo ebirala bingi. N'olwekyo ng'abakkiriza eno naffe yennono oba gwe musingi ogw'okukkiriza kwaffe omusaayi gw'abajulizi abo ogwayiika e Namugongo n'awalala. Kale nno twebaza Katonda nti ate atusuza ku lunaku luno nga tukyali balamu. Ngeri ekintu ekirala kyonna kiyinza okutambula obulungi kiteekwa okubaamu okumalirira n'okwewaayo. Ennaku zino tulaba abakristaayo bangi ng'obukristaayo bwabwe bwa mungubanguuba tebeeweereddeeyo ddala. Y'ensonga lwaki Sitaani kaakati abakozesezza ebintu ebizibu. Eggwanga ne litabuka n'olaba okukyawagana n'olaba ettemu n'olaba obukambo byonna naye nga babikola bakristaayo. Kitegeeza nti abakristaayo balina ekibulamu. Omukristaayo bw'oba teweewaddeeyo okukkiririza ddala n'omutima gwo gwonna n'okkiriza Katonda, obukristaayo tebulina gye bugenda kutwala kanisa. Tulina okumalirira, tulina okweweerayo ddala ate n'okulaga okwagala ekyo kye tukkiririzaamu. Abamu tetukyagala bulungi. Osanga omukristaayo nga mu kanisa ayitayo lwa Sande oba oliawo n'olunaku olulala olukulu ennyo naye ng'ebiseera ebirala talina budde bwabyo. Bano abajulizi be tujaguza olwaleero beeweerayo ddala bamalanga ennaku zonna nga batendekebwa obukristaayo. Naye ntulyoka tufuna abantu abaali ab'amaanyi ate tebayigirizibwa bingi nnyo kubanga era n'abaali bayigiriza waliwo language barrier ng'olulimi si lwe lulya olukwatagana ennyo naye ekitono kye baayigayo kyabayamba okunywera ne basobola okumalira n'okutuuka ku kwokebwa. Okulaba nga ku mulembe guno bwe twandiba tulowooza nti mulembe gutegedde Katonda, mulembe gw'abantu bagunjufu, naye oba bino ebya social media bakajja abantu abamu bakyabirinamu n'amaalo mangi nnyo. Abantu bakozesezza bubi nnyo social media, bagikozesezza bubi, bayitiddeko okuvuma abantu ne bavuma abantu. Tulabako n'abasanyuka olw'abalala okubanga bafudde, ne tulabako n'abalala bavuma bannaabwe ne beeyogeragana ebisongovu. Tugamba ne twebuunya eggwanga ligenda kulagawa. Tulowooza social media eno yandibadde etuyamba nnyo okutuleeta awamu ng'ekigambo ekyo social bwe kiri, ffenna ne tukwatagana okulaba engeri gye tuyinza okutwalamu eggwanga lyaffe maaso. Naye eggwanga terisobola kugenda mu maaso nga tukyavumagana, nga tukyaweebuula abakulembeze ab'enzikiriza, abakulembeze abatwala mu ngeri yonna yonna. Kati bw'oweebuula omukulembeze wo n'oba ng'olina ekibiina ky'osinziiramu, era ojja kwesanga nti naawe bw'oliba otuuse mukulembeze wajja kubayo abakuweebuula, oba oliawo mukulembeze bayinza omumuweebuula ekirabika bulungi. So njagala kusaba nga tukozesa social media eno tugikozese bulungi kuba yo nga social media si mbi, terina mutawaana, naye ffe abagikozesa ate ffe tuleetedde okugifumanganyisa ne twesanga nga n'ezimu
zigaddwawo n'ebirala bingi nnyo ebigenze mu maaso ku social media. Tetwagadde nnyo bantu tufune buzibu ate kuyita ku social media. Gwe weegulira essimu yo, gwe weegulira data wo. Bazibwe nnyo, erinnya lyange nze Catherine Kitto, mukyala mulabirizi ow'obulabirizi obw'emikono. Njagala okwebaza Katonda ate olunaku lwaleero nga tujjukira abajjulizi baffe abawaayo omuwendo omungi ennyo olw'eddiini olw'okukkiriza. Nze nno njagala okwebaza Katonda newankubadde kale twebaza Katonda newankubadde embeera weeri naye ya kiseera tukkiriza nti ekiseera ekijja oba omwaka ogujja kijja kutereera tuddeyo tusabire ennamugongo naye nga twebaza ate olwena olw'enjiri etubuulidde olwaleero n'olw'okusaba kwe tusabye naye mu byonna waliwo ensonga lwaki tusabidde gye tusabidde wano Cathedral y'Emukono naye olw'okuba nti mu ggwanga mulimu ekirwadde ekyayingiriddemu nyongera okukubiriza bannayuganda gw'omuntu gw'osooka okwekuuma newankubadde nga gavumenti etugamba okwekuuma taddewo SOPs naye tuzigondere tusobole okuzikkiriza kubanga okwekuuma kutandika naawe n'olwekyo gwe wennyini ng'omuntu towakanya kikiteereddwawo babagambye kunaaba mu ngalo naaba mu ngalo oba olina sanitayiza mukozese kubanga tukuuma bulamu bwaffe tuleme okukola emputtu n'okuwakanya ebitugambiddwa kubanga okwekuuma kutandikira ku ggwe n'obulamu bwo gw'olina osooka obukuuma n'obulabirira n'olyoka obeera omulamu kale tugondere byonna ebitugambiddwa n'oluvannyuma tunaabeera abalamu. Mukama bawa omukisa.